Essula ya 27 eriko omutwe ogugamba nti nkuyege alya mu kati olukwe. Nkuyege alya mu kati olukwe. Nga wayiseewo akabanga kati yawawomuka mu tulo era gye yakuba amaaso nga ku banne bonna be yakula nabo. Baasituka kinnoomu ne bamugwa mu k'embuzi ako nno kaba kafuba. Oluvannyuma bakkalira ku mikeeka si z'omu gye yali ayaze wansi w'ekitanda ky'akati olw'okuba nti mikwano gye gyali tegimanyidde ddala ekyamutuukako oba omusango gwe yazza okuggyako okuwulira nti bamuyigga. Kati yabategeeza kazaalabulwa era n'omusango gwe baamuyungako ogw'okubba ente z'akasattiro. Bonna baamusaasira ebizibu bye yali ayiseemu era ne beeyama okumuyamba okubivvuunuka. Ebyo nga biwedde Nkuyege yanyeenya omutwe nga bw'abuuza munne Mukaama nti "Sseruganda, kati okoze otya?" Kati yamuddamu nti "Wabula ganneesibye kubanga simanyi waakudda. Kirabika banfunzizza." Okwogera bino nga Nkuyege yakukunuddeyo dda akagugu ke yali akusise mu kikondoolo kye. Bonna baamusimba amaaso okulaba kye yali aleese. Aba akyakikiitana n'ekifundikwa okusumulula ne bawulira akakoona ku luggi. Bonna beeyiwa wansi w'ekitanda era Tadooba ne bagizikiza emitima nga gibakuba ng'eginaababuukamu mu bifuba. Baalindirira okulaba eyali abakonkona. Si z'omu ng'ayogera Mukama yabategeeza nga munnaabwe omulala naye bwe yali azze okulaba ku kati. Bakkakkana emyoyo nga kw'otadde n'okussa ebikoowe eby'okumukumu. Baali balowooza nti abaserikale oba bambega baali babazinze wabula nga kye batamanyi nti mbega omukulu yabali awo ku lusegere. Kati yawammanta ekibiriiti n'oluvannyuma n'akoleeza Tadooba. Banne baavaayo kinnoomu wansi w'ekitanda gye baali beekukumye nga bajjudde enfuufu awamu n'ekkukuuzi eryava ku mufaliso gwa Paasikalamu. Akagugu kano kaalimu akakanzu akagubaagubanye ke baakazaako erinnya ery'akatemambidde, ekikuufiira n'ebigatto bye baakazaako erya lugabire. Buli omu yanuula ku nsingo okwetegereza Nkuyege bye yali ayanjuluza okuva mu kagugu ke, anti ne Tadooba yali yeemozoola. Nga byonna amaze okubyanjuluza yabbulula amaaso n'atunuulira Kati nga bw'amugamba nti yali agenda kwefuula musuubuzi wa mbidde na menvu. Yamutegeeza ng'ebweru bwe yali aleseeyo ekikutiya ekirimu obukota bwa ndiizi 2 bwe yali ajja okwetikka n'omugugu gw'anaatambuza. Mu ngeri eno kyali kijja kuba kyangu bambega n'abasirikale okutegeera Kati anti yali amaze okubategeeza ky'anaaba ayambadde. Kale wulira. Banne bonna olw'obutamanya kigendererwa kya Nkuyege akakodyo baakasiima era olw'obutayagala banne bategeere ekkubo lye yali agenda kuyitamu si kulwa nga bamuyamba nga abasirikale bamukutte, yasalawo obutayogera gye yali ayagala ayite. Ng'amaze okuttaanya buli kintu gattako okulaga Kati engeri gye yali agenda okweyisaamu ng'okutambula n'ekikutiya ku mutwe, mikwano gye gyasalawo okumuleka awummulemu wabula baali bakudda eyo nga matta nsejjere okumusiibula. Bonna beeseebulula kinnoomu ne bafuluma nga beekengera si kulwa nga abakessi babalaba. Nkuyege ye yasigala ne Kati ng'amunnyonnyola amakubo g'anaayitamu n'abantu b'anaasanganga abayinza okumuyambako eyo mu makubo. Baali basazeewo agende ku kizinga ky'e Namujjuza ekyali ebugwanjuba bwa Kannyogoga. Nkuyege yamulimba nti yalinayo abantu be bangi nti era yagendangayo nnyo okupima ettaka ly'abaami abaali ku kizinga ekyo. Nkuyege yali akoze olukwe lwa kukwata Kati nga tewali n'omu ku mikwano gye era yali ayagala bamubulizeewo ddala obutaddayo kulabika. Bannange. Yalaba nti okumukwatira mu makubo agagenda ku kizinga omutali bantu bangi kyali kijja kuba kyangu. Essuula eyo nayo nengimalako wabula Mukama atusaasire tubeere n'emikwano egitegeera. Ate muninde mweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo kyukyu.